Waawo nziramu okwaniriza gwe eyakaneeyungako okutusaako amalindirire akawungeezi k'olwaleero nze muzzukulu wa Mbaziira Ssenyonga Beka Mulinde. Gavumenti eragidde abaddukanya Ssettendekero w'e Makerere okumalanga ensonga zaabwe nga bayita mu kuteesa mu kifo ky'okusikanga omugwa buli kiseera. Ssaabaminisita Dr Ruhakana Rugunda yayogedde bwati bwabadde akwasibwa Alipoota erimu ebyazuulwa akakiiko akanoonyereza ku nsonga y'ensimbi ezisasulwa abayizi. Rugunda ategeezezza nga byonna bye baazuula bwabiwagira era birina okuteekebwa mu nkola. Omusasi waffe awubyeko olubu lw'ekigere ku Ssettendekero e Makerere kaatube byajjeeyo. Akakiiko kabakwatibwako ensasula y'ensimbi ku Ssettendekero w'e Makerere akalondebwa Ssaabaminisita Dr Ruhakana Rugunda kamukwasizza empenda ezaatemwa ku ngeri y'okusasulamu ebisale ku Ssettendekero ono. Akulira akakiiko kano Thomas Tayebwa asomedde Ssaabaminisita engeri abayizi gye bateekeddwa okusasulamu ebisale omulundi guno eyakkaanyizibwako ab'akakiiko kano. Weetaaga nti obeera wasasudde ssente zonna. Bw'obanga tosasudde emitwalo 2 tujja kujjako emitwalo 2 nga penalty oba obutundu 10 ku 100 bw'ezo ssente bw'emitwalo 2. Omwana yenna anaaba nga tasasudde ssente zonna fees zonna mu weeks 12 oba meezi 3 oyo tujja kulaba nti asasula obutundu 5 kw'ezo ssente zinaaba nga zisigaddeyo. Ekyokulabirako omwana bw'obanga fees obadde osasula miliyoni 1 n'osasulako emitwalo 9 mu weeks 12 balance ejja kubeera mu mitwalo 10. Awo tujja kujjako obutundu 5 bw'ebyo emitwalo 10. Ekyo kitegeeza tujja kukubasa charge ya 15. Twagala ekyo bakitegeeze bulungi. Then tuzeemu ne tugamba nti okuwandiika abayizi oba kifiyita registration, buli muyizi yenna tumukkiriza kati ajja kubeera nga registered nga tewali ssente n'emu gy'asasudde. Naye ekyo tukikirizaganyako nti ekyo kijja kubaako kumala weeks 3 zokka nga twakamala kugulawo university. Tayebwa ategeezezza nga gavumenti bw'erina okubongera ensimbi kubanga obukadde 160 bwe bawa buli mwaka tebubamala ng'ate n'ebitundu 75 ku bisale abayizi bye basasula biggwera mu kusasula bakozi. Miliyoni 16 gavumenti z'ewa Makerere okulabirira zihols, okulaba nti toilets ziri bulungi, okulaba nti enguudo bazidabiriza. Ezo ssente zokka zibatuwa. So twagala gavumenti bw'etandika kusasula emisaala gyonna, awo naffe ssente ze tukola nga Makerere zijja kugenda mu kutereza. Ojja kulaba nga tudabiriza ebizimbe, ojja kulaba ng'enguudo zirabika bulungi. Akkatiriza nti ku kyabasomesa obutaba abayizi bubonero bwabwe olwo ne batatikkirwa bakukwatibwako n'omukono ogw'ekyuma. Wabula ye akulira Ssettendekero no Dumba Centre asambaza ebigambibwa nti abasomesa tebasomesa bayizi era nga balwawo n'okubawa obubonero bwabwe n'ategeeza nti abayizi be baba tebaagala kusoma. Tulabadde banenya abasomesa naye n'abaana abo bateekanyiranye tebabala ebisanyira kwegamba. Akulidde abayizi kakiiko kano Jotham Burobuto ategeezezza nti n'abayizi abaweerera ennyumba y'obwa pulezidenti amateeka gano agaleeteddwa nabo tegalina kubasosola kubanga abayizi era nga n'ensimbi ze basasula ettendekero lizeetaaga. Akinoganyiza nti bo ng'abayizi si bakugumiikiriza bulagajjavu bw'abasomesa baabwe kubanga be baba banyigirizibwa. Si baawuka eri gye tuli era nabo erina okubakosa nga bwe tukosa. Nabo balina ogigoberera egamba ffenna batutwale nga abenkana era tusasule mu bwenkanya. Ku byonna ebinnyonnyoddwa, Ssaabaminisita ategeezezza nti gavumenti ekkiriziganya n'ebiteeso by'akakiiko kano mu kuddukanya Ssettendekero. Ayongeddeko nti gavumenti eteeka ensimbi nnyingi nnyo mu Ssettendekero ono era okusinga okusika omugwa ku busonga obutaliimu batuule nga wansi n'abakwatibwako bateese ku nsonga ezirese obutakkaanya beewala obwegugungo obwonoona erinnya lya Ssettendekero. Oba waliwo problem tukungaane stakeholders bonna tulowooze ku kintu tufune solution. So kikulu kukozesa open methods of work ate kulaba nti ba stakeholders tufuna ebirowoozo byabwe. Gavumenti esasula ssente nyingi tu Makerere ate na other institutions ekyo kimanyi bulungi naye Makerere agala ssente ezisingawo. Okunoonyereza okukoleddwa akakiiko kano kulaze nti abayizi 3,000 be beewandiisa ku Ssettendekero ono ne batajja kusoma olw'obwegugungo obukyase ku Ssettendekero ono. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire.
This is Kingdom TV.